jako akawuwo okulonda kugenda kubeerawo. Gye buvuddeko akakiiko k'ebyokulonda kaavaayo ne kalangirira enkyukakyuka ezigenda okugobererwa mu kalulu ka bonna ak'omwaka 2021 nga kano abeesimbyewo si baakukkirizibwa kukuba nkuŋŋaana okuggyako okukozesa amawulire okunoonya akalulu. Enkola eya bulijjo gye tubadde tumanyi eyinza obutakola mu kulondako, kubanga buli kye tukola kyonna tulina okwegendereza nga abantu baffe, abantu ba Uganda baleme kukwatibwa obulwadde. Kyokulabirako ngo campaign tubadde tumanyi tuzina madinda, tuzina kadodi. Wabula bo bannakibiina kya FDC bakyakalambidde ku nsonga eno era bano bagamba nti kino kiba kityoboola eddembe lya bannayuganda obuteetaba mu nteekateeka za kulonda oyo gwe bamanyi ng'ate baweebwa olukusa ssemateeka okwenoonyeza akalulu mu bantu. Naddala bwe kituuka kugaana abantu okukola campaign tugenda kukikkiriza ng'ekibiina buli lunaku tukeera kwetegekera kulonda naye si buli kulonda nti akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama ajja keera ku nkyalangire nti kati okulonda buli omu ojja kubeera mu nju yo okuba essimu. Titugenda kukkiriza kulonda kutali mu campaign era ffe nga FDC okulonda bwekunaabeera kubaddeyo tugenda kukola campaign ngaaziife electoral commission terangirako nteriyo kulonda teriyo campaign. Ibrahim Ssemujjunganda ng'ono ye mwogezi w'ekibiina Forum for Democratic Change ategeezezza nti bo nga bannakibiina kino si baakugoberera biragiro by'akakiiko k'ebyokulonda ebyokunoonyeza akalulu ku mitimbagano, leediyo, TV n'emikutu emirala era ng'ategeezezza nti baakukuba enkuŋŋaana nga bwe gubadde emyaka egiyise. Bateekwa okulaba nga bannayuganda beetaba butereevu, active, butereevu. Si kutuula waka n'oteekako leediyo n'olowooza oba bawulidde oba tebawulidde. Waliwo okubeerawo obujulizi nti beetabye butereevu mu kusalawo butebe bagenda okulemberwa. Leediyo bw'oba oyogera oyinza n'obutamanya nti wali awulira si tteeka. Naye abantu walanga waliyo campaign n'owalanga muziraale buli omu bwe busibira oba omanyi nti kati abantu weyensi mulimu okulonda. Mu ngeri y'emu asuubizza n'okulangirira ekiddako nga bavudde mu lukiiko oluneetabwamu abakulembeze ab'oku ntiko ne bannamateeka baabwe nga lwekuusa ku ky'okukuba enkuŋŋaana zaabwe. Bali mu kutunuulira embeera eno. Ku lunaku lwokutaano tujja kuwaayo wano okutuula kwa National Executive Committee, olukiiko olw'owaggulu olukulembera FDC n'ababaka ba Paalamenti. Olukiiko olwo balooya bajja twanjulira ekiwandiiko nga kiraga kirambika bulungi ebintu ebyo balaba ebitaweereddwa kitiibwa ku kiiko k'ebyokulonda. Ssemujjunganda asabye Pulezidenti Museveni akole enteekateeka z'okuggulawo amasomero abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo basobole okukola ebigezo kw'ossa okumusaba ye ne gavumenti okuyambako abayizi bano mu mbeera y'ebisale. Electoral Commission we yalangiridde pulogulaamu y'ebyokulonda yagirangiridde nga ne disitulikiti eziwera 40 mu Uganda zikyali mu kye bayita lockdown. Abantu emmotoka tezikirizibwa okutambula, eza buluyonjo ez'abantu kinoomu, emmotoka ez'olukale public transport n'entambula yennyininyini ey'abantu kinoomu olw'okubanga tukyali mu biseera bya lockdown. Bano si be bokka bazze bawera ku nsonga eno nga waliwo n'abateekateeka okutwala okwemulugunya kwabwe mu kkooti wabula bano ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda azze abalabula. Nolwekyo ekyo enkola ejja kusigala ekyali kyekimu nti abalonzi bajja kujja ku polling station bakube akalulu naye ebirala campaigns. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tubagamba nti mujja kukozesa emikutu gy'abamawulire, TV, radio, oba mpapula